zabali sawa nga ennya za kiro abanga ziyiseemuko katono jukira nga ninga alaba West Ham oba yabadde ezanya nani n'enkyusa nezirewo Omusumba kati mba nakaddewo Omusumba mu njiri esimu ne yasoose n'enkubira ng'egamba nti oli mulamu konze ndina waka mu ddiiro nagamba batugambye nti eri accident ate gwotera okudduka emmotoka ennyo sikyadduka nakudduka okuva omukyala nampiima ow'empewo olwo yatugamba mulekerawo okudduka emisinde nalekerawo okudduka nentya nnyo eyangambye yabadde Pavin muwala wange nagamba nti neto panikinga kanzuula ekituufu nadamu nagamba bikwata ku Musumba bafunye accident olubuto netandika okunnuma abamu bakikozesa nga bawulidde essanyu zekyaze mu kutya butterflies in my belly apulira obutambula mu lubuto lwange ngamba kino mukama kitegeeza simu endala nejja ne bagamba nti masasi basi nga njagala kumanya we bali okutandika okutambula okubeeyigattako as soon as possible. Masasi tugamba masasi nga oli agamba musasi Musumba bamusse. You can imagine ekyabadde mu bakozi ba social media nga twekubira amasasi obiwulidde ebigwa ku station abamu tebannamanya ate namanya toyagala mukanga toyagala kola ki tutandika okwetegeka okudduka ejja enkubira omu bamwita Simon angamba tuli mu ddwaliro Omusumba ali out of danger ne munaffe agenze akabenje oli akugamba nti yamusanzeewo mpoza bwe mu kitundu. His narration bagita from the horse's mouth agamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bugwinga tebakisubira nako amasasi negatandika okuba okuva mu sayidi zonna naye atalabye asooka nagezaako ye bwatu bwagamba nagezaako okukyusa leni agezwa nga oli amuleegeddemu nnyo nakka wansi masasi negeyongera from this side erimu eryo eryamuyuzizza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna it was God eyamugambye instruction yamugambye gwe vaayo n'akyuka bwati okugjayo omutima wano neriyuza omugongo from this side paka wakati w'omugongo. Abalumbaganyi babadde batambulira ku kimu motoka agamba tayinza kumanya tamanyi babadde babiri tamanyi babadde basatu tamanyi babadde omu tamanyi babadde ku pikipiki i suspects yabadde ku pikipiki naye awulidde buli kisasa nawe olaba obanga oli nakulibwa waka esasi nelivuga emanju n'ogwa wansi kati nga likubye emmotoka yennyini mwoli. You can imagine emmotoka oje ogiraba munakukonako katono n'owulira nti n'olowooza nti injini eyise yonna ne kati olinga agikubye mu ssasi nga tobirinako n'atakuba limu n'atakuba asatu saana saataano si mukaaga si musanvu masasi gasukka mu 10. Actually bagamba ababaze ebituli ku mmotoka masasi gali 18. Side y'emmotoka kye yasinze okufuna the co-driver side nekyakyogedde agambye nti yasimbudde omwana yasimbudde muhumuza yakolezeza emmotoka ne namugamba nedda lwerwa co-driver naye ng'agamba nti muhumuza yastartinze okusimbula nagamba nedda waliwo kinjala okulaba ku TV nga tebanafuluma na gate namugamba kyusa gwe Benon nze kanvuge tutegeeragana awo owatutabudde nnyo omutwe yatulondodde ddala kuva ku kitebe yakoze kiki kubanga ono yabadde asimbudde ng'oli yatudde wali nga tebanatambula nawala naga nze kanvuge okusobola okwanguwa bagenda okubatuuka ne bagwako waliwo abuzizza direction ki
olabe ekkubo erigenda ku ddwaliro ly'abasodokisi Namuŋŋoona ng'oyolekedde omuvule ogusala ekkubo Bawalakata era ne poliisi ku makya ebadde esibyewo simanyi kati beekyasibyewo nga ekkubo eryo yabadde ava eno waggulu okusala jaamu bw'obanga opapa ng'ogenda sayidi z'Enansana bo balina amakubo gaabwe bagayita baba Enansana bagamba awo bo bona ababa bava ku sayidi ya Salt awo bayingirira Hoima Road ne badduka ne bayingira expressway ne bayambuka Enansana kati abadde avayo bw'ata ekisiriko kinene ekiri awo ne hamp oteekwa buteekwa okukendeeza speed mu kukendeeza speed amasasi bwe gayiikidde tamanyi yasibye atya tamanyi yavuddeyo atya okukka wansi tamanyi omwana engeri gyamushieldinze mu kubanga yamuguddeko bw'ati amasasi nga 10 gakubye mu mugongo gwa mwana. He could not survive. Nasigala wansi. That's what he says in his words. Nagamba eddoboozi lyamugambye yayogedde emirundi 2 3 eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde era nasigalawo. Abaseddekezo bamaze okumukuba amasasi wansi era alogezaako okwenyeenya kubalaba ndooza bandi badde bamakinga sure nti bamaliza mission yaabwe. Yabadde emmotoka ennene weekuyambira ate ngeri tinted toyinza kufuna clear vision tobadde mbakubye naye yabwedde oli agesinga bugesi mbale kubanga ali wano n'atolobozaawo amasasi naye nga yasse bw'ati wansi wa steering wakutamidde bw'ati eddoboozi ndimugamba tovaawo n'asigalawoko oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 mugamba simbula ate mpola genda emulago. Natumaliriza Musumba ali mu mbeera ki gwamulabiyeko? Agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye eky'omugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunze kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba ne kimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba bamutwekako dressing abadokita bajja wano ne bannansi ne bamudressinga naye saati akyusa oluvannyuma kumpi lwa ssaawa emu ebe gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa saati yebikiridde ali mu mbeera nnungi kubanga is a warrior, is a fighter, is a soldier era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Omwana oli muwumuza atulumye nnyo abadde part of us staff member waffe tusaba naye Kanani tuweereza naye ku Salt tubeera naye all the time okuba nti afudde mu bukambwe bwe buto omusajja w'ekisabu ekitso omusajja w'ekisabu atyo kyewunyisa abadde muto nnyo mulungi nnyo wa kisa nnyo mukyala we muto nnyo ate omwana muto nnyo 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 ddala naye Mukama bw'atyo bwageze era yamanyi bakyakozereddwa bwe kityo ye Musumba agamba kimu tewali kirala kyonna agezaako kunyonyola nsonga zino Mukama yekka ye yamutaasizza. Patrick Richard Simon lintabudde erinnya Richard Richard lintabudde nga tansumita Patrick wali mu Patrick Muhumuza omu control kati ye wano gantabudde Richard Muhumuza. Richard Muhumuza yafudde mu bukambwe era ffenna tuwulira bubi nti yagenze bw'atyo. Aba House of Prayer Ministries International bali mu kuteekateeka waliwo Musumba bempulidde ng'akubira essimu nga bagamba temupapa kugenda mujje tutuule wamu wano tukole program bwegenda okubeera ey'okumwerekera. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tulina kisanyu limu lyokka nti abadde abeera ng'aweereza Musumba kyokka nga mukwano gwe ddala nga yamukkiririza ddala nga omusumba we. Ekisinga otutusanyusa afudde nga mulokole era tetulina kubuusabuusa tujja kumusinkanayo ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abampeera omukisa.